Omukubiriza w'olukiiko lw'abavubuka mu Buganda, omukungu Alan Mayanja Ssebunya, akubiriza abayizi obuteenyooma bwe baba baagala okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Bino abyogedde wabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogw'okusibula abayizi abasiniya ey'okuna n'ey'omukaaga mu ssomero lya St. Henry's College ekyali Wajjala. Weebuuze nze lwaki eno naawe osobola okutuulawo oba okutuula awalala nawasinga wano, naye mu byonna ekivuga ekyo kiva mu kwekkiririzaamu. Kkiriza ebibuuzo by'ogenda okutuula nti ojja kubiyita, naye bw'oyingira hall examinations room ng'olina omutima ogwo ogutekkiririzaamu nti ebibuuzo ojja kubiyita era kituufu bikulema, naye bw'okkiriza nti ojja kubiyita ne weekwasa Katonda omala n'owangula. Eyo empagi nkulu nnyo. Ate ye omukulu w'essomero lino Michael Zikusooka asabye abazadde abatanabakuza abaana mu lusoma luno olwokubiri bagende boogere n'abakulu b'amasomero basobole okukkiriza abaana okutandika okusoma. Omwana aba akyali mu kyalo ng'oli muzadde, omwana mukomyewo tutuule tujja tukwatukula n'omuzadde ne tukola nga endagaano, tumubuuza tuyinza kati ssente, naye kati mu bbanga kiwona otufunirako ssente ezisooka, natugamba nti mu weekisi 3 tetusayininga. Wabula ye omuyima w'abayizi bano ate nga mukwanaganya w'essomero akubiriza abaana abawala okubeera ab'obuvunaanyizibwa eri emibiri gyabwe. Abavunaanyizibwa naddala eri emibiri gyabwe beewale embeera eyinza okuleetawo okukyankalanya obulamu bwabwe n'emisomo gyabwe, kubanga enseegeze ebweru eyo zirinze ku kampasi zirinze zigamba bapuresha bajja ddi. Eggulire lino likusakiddwa Kanyike Kevin Zisava ku lw'emitwe 10. Okubakubiriza abavubuka mugezeeko okumanya ebyo byonna bye njogeddeko waggulu bijja kubayamba okuyita mu nsi eno.